chaita rwansonga twena twali twafaira omuntu n'ekibumba n'okwita naliha tuwona omuliro ekitabo omusemba kyalese kinkomera kibumba byagonza ebirituusa mwene yakyaine kuno okusika obulamu obutabawo n'abairu n'abawo okunywa emikisa ewuweyo kyododo ng'oyenda ogye mu kwesiima kuba okusoma wenda olibayo kino ekitabo kyaida lwansonga twena twali twafaira omuntu n'ekibumba n'okwita naliha tuwona omuliro ekitabo kyaida lwansonga twena twali twafaira omuntu n'ekibumba n'okwita naliha tuwona omuliro twatangiye urugendo rugana Siyoni ariko mu nzira hari imitego bamwe baraturwanya ngo tutavuga ibyawe ariko twizeye ko Yesu azadutsindira hariho umunsi ibyo bizashira ubahazwe kw'isi nabyo bigumeho intambara ibibazo biri hano kw'isi umwami naza azabirangiza hariho umunsi ibyo bizashira ubahazwe kw'isi nabyo bigumeho intambara ibibazo biri hano kw'isi umwami naza azabirangiza rebana wibiriho ubugome ni bwinshi bamwe ntibifuriza bagenzi babo ikibabaje nuko no mu bana b'Imana Satani ashaka rwose kubakoresha hariho umunsi ibyo bizashira ubahazwe kw'isi nabyo bigumeho intambara ibibazo biri hano kw'isi umwami naza azabirangiza hariho umunsi ibyo bizashira ubahazwe kw'isi nabyo bigumeho intambara ibibazo biri hano kw'isi umwami naza azabirangiza obuwanguzi kigambo ekindeta kamwenyu bwenjogera lero wedyabadde Yesu nampesanyu olugendo lwatuuse mu makati ne lufuukira ekizibu nga gyemba watu ne gyennenda nzikiza ekutte wonna nentandika okuyeba n'essuubi nga sirina zikusooka ne zitakuva mabega mu Yesu mpangudde Mukama gwe essanyu lyange lyeyanziza nsibye lyekwapadde omukono n'ottembeeta n'otuuseera wano era gwe ettale yange ommulisiza sijula obuwanguzi Yesu bumpadde ligulumiza erinnya eryo Mukama gwe essanyu lyange lyeyanziza nsibye lyekwapadde omukono n'ottembeeta n'otuuseera wano era gwe ettale yange
ompulisiza situla obuwanguzi Yesu bumpadde ndigulumiza erinnya eryo. Omulwanyi ye muzira ayita mu bulumi bungi bw'abinyumya naye essuubi Yesu lyawa n'aguma tapondoka. Ebigambo by'abantu bibuze kata binkuba engwala naye olwazi luli olugumu kwenzimbye enju yange. Kibuyaga ne bwakuse enkuba eyo n'etonnya bikanze n'enjula okuwanika mu Yesu mpangudde. Mukama ggwe essanyu lyange eyanziza nsiibye yeggwapadde omukono n'ottembeeta n'otuuseera wano era ggwe ttale yange ompulisiza situla obuwanguzi Yesu bumpadde ndigulumiza erinnya eryo. Mukama ggwe essanyu lyange eyanziza nsiibye yeggwapadde omukono n'ottembeeta n'otuuseera wano era ggwe ttale yange ompulisiza situla obuwanguzi Yesu bumpadde ndigulumiza erinnya eryo. Olw'entiisa Yesu abaddewo n'ankuuma embuyaga bweyinga obungi bwe muyita ng'eteeka bwe njulira obulamu bwange bube kamwewe nayimba ntya nesitenda linnya lya tendo nayimba ntya nesitenda linnya lya tendo byankoledde nsiima Yesu lwakuba ensiifunda kyenneeyamye sirisirika erinnya eryo ndilyogerako wonna byankoledde nsiima Yesu lwakuba ensiifunda kyenneeyamye sirisirika erinnya eryo ndilyogerako wonna. Amazima twagala kweyanza nnyonyere ddala Katonda omuyinza wa buli kantu atutembeeta wakati mu ntale nnyingi, wakati mu bizibu ebingi, wakati mu bitusika ne bituze eno ne bituze eri naye abaddewo era waali ayina byakutaasiza ayina byakuwonyeza. Kaakano n'oyingira omwezi guno gwe tulimu omupya omwezi ogwokusatu naye nga tujjukira nti weebali mikwano gyaffe ddala abooluganda ddala be tubadde tulaba abamu ku TV abamu ku rediyo nga tubawulira naye nga tebasoboka kusomoka omwezi oguyise naye Katonda akutembeese n'akutuusa mu mwezi guno bannanga akwagala era akufaako. Kituufu waliwo ebizibu kaakano by'otunulira n'ogamba nti oba Katonda tandiiko naye afaayo akuliko akwetaaga akwagala era akumanyi era ajja kubikuyisaamu n'ebirala bingi. Njagala kwebaza bannanga ba Beneya kwaya okuva wali Ekyengera. Njagala kwebaza olw'obuyemba ennimi zonna bazirina ennimi zonna bazirina era tukyabayina wano zonna bajja kuziyimba. Basoose eri Wakyabazinga kati ne tugendako n'eri ewaffe kati tubaddeko wano ate tukyatambula. Nolwekyo njagala kubeebaza olw'obuweereza obwo. Oli otya mukwano gwange? Mukama yeebala okunkuumira, yeebala okulabirira, weebala okulaba BBS Telefayina oli ku ntikko ya Sabbiiti. Njagala kwebaza emirimu Mukama gy'akozesezza ne byonna byakusobozesezza okuyita mu nnaku omukaaga. Kulisaayo mwenna abadde mu kusinza. Sabbiiti ebadde y'abakyala mu nsi yonna mu kkanisa yaffe y'Abadventist era ebituuti ebisinga biyimiddeko bakyala newankubadde nga n'abaami gye baasigadde nabo balina gye bakuŋŋaanidde oboolyawo tunaabaako bye twetegereza maaso awo. Bannaffe twagala kubeebazaako abateeka ensimi mu puroguraamu eno ab'amaganjo abatukolera engano yaffe yagiko. Mukama waffe yeebazibwe mwebale nnyo mwebalire ddala twabategeeza ekyuma kyaffe eky'ejjinja kyatandika olw'essaala zammwe era buli kimu kitambula bulungi. Tulinze omukolo maaso awo
okukitongoza mu butongole naye nga kyemirimu gitambula bulungi. Banaffe ababangaffe bali mu keeterekerero balina emikolo egy'enkya era nga Mukulu Kasozi agenda kwebaza Katonda olw'ebingi byamuyisizaamu. Kadde Kasozi Vincent olw'ekyo ababangaffe tubatumiddeko era tubaagaliza omukolo ogwo okutambula obulungi ddala. Kadde kadduseemuuko njagala kuvaako eno bakama bange ate ndyoke enkomewo ndyoke enkwanjulire byonna bye tugenda okutunuulira ate ne bye tugenda okunyumirwa ate ne bye tugenda okuyiga mu mbeera ezitali zimu. Nkwagaliza okulaba n'okuwuliza okulungi. Katumale okuvaako eno katono ate tukomewo.